bannamawulire mwenna abali wano baniriza nnyo mu ngeri enjawulo olukiiko luno olw'amangu nga tugenda kwogera ku nsonga y'emipiira omupiira ogwabaddewo ejjo ebyavuddemu ebirungi naye newankubadde mu kumaliriza ate twafunyemu ebibi. Kansobola okubebaza bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire omulimu gwe mukola naddala mu kutambuza amawulire agakwata ku ntambuza ya Kyaggwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbasaba temukoma leero temukoma jjo wabula mwongere okutambuza amawulire agayamba okulaakulanya essaza lyaffe erya Kyaggwe. Bakulisaayo mwenna abasobodde ekyo okugenda ku lugendo lwate oluwanvu lutyo nga tugenda okuzanya ttiimu ya Gomba. Era neebaza nnyo nnyini ddala abazannyi ba Kyaggwe, bakooki n'abalala bonna abayambako ttiimu okulaba etambula bulungi. Beebaza abazannyi nti omupiira twagugyeeyo era twagobye goolo 2-0 nga tukuba Gomba. Esuubira nti Gomba ey'amaanyi essaza etutte ebikopo ebiwera twasobodde okikuba. Okwo nno kwabadde kukola ennyo okw'abakooki ne ttiimu gyakola nayo awamu n'abazannyi ate naffe abawagizi awamu n'abavugirizi mu ngeri enjawulo eya ttiimu eno. Kintu kikulu nnyo. Mbasaba obuwagizi obwo lwongere maaso ate naddala ku Sande nga tuddamu omuzannyo omulala. Mbasaba abantu ba Kyaggwe mwenna muggweeyo tujje tuwagire ttiimu ate ne Mawogola byo tujje kuba eggoolo ezisingawo nga teteebyeyo. Weewaawo naye nga tumaze omupiira ebyabadde bigenyi, nsaasira abazadde b'abaana abafiridde mu akisidenti nga tukomawo. Akisidenti yabadde mbi nga mwafiiriddemu abaana 2 abawagizi nga muno mulimu Swahib ono agenda kuziikibwa Ekoima awamu ne Richard agenda kuziikibwa wano Mukono ku ttaka Jjunge kusatu. Kyakusaalirwa nnyo nti abaana abo Mukama yabeeyise ate nga bali ku masanyu. Wabula era waliwo bangi abatuuse mu ddwaliro nga kwabo kuliko abakyali mu ddwaliro eggombe gye batuusiddwa, kuliko abarifaalingiddwa eMulago waliwo batutteyo, waliwo abasiibuddwa era waliwo ne bwe basaze oba bwe babaaze okulaba nti bataasa obulamu bwabwe. Twebaza eddwaliro lya Gombe eryakoze okutawera jjo okulaba nti abaana bano bataasibwa, newankubadde mu kutaasa 2 balemeddwa okutaasibwa. Naye Mukama tujja kugamba nti enteekateeka ze kubanga twali tuvuddeyo bulungi. Wabula nsaba nkubiriza abateekateeka entambula ttiimu zino nga zigenda okutambula okutwala abazannyi, mbasaba abaana baleme kutuba bwe basanze naddala ku takisi. Ate nsaba naddala mpita gy'agenda ewala
ezanga kooki bwekula n'awalala twandikoza nnyo okusinga baasi ate n'abavuga emmotoka ezirimu abawagizi bavuge n'obwegendereza obutagambika kubanga tubeera mu makubo ng'amakubo agamu tetugamanyi bulungi okugeza ng'ekkubo twabaddeko lyabadde kkubo binyumu naye byonna byabaddewo olw'enteekateeka ya Mukama. Nsaba bannamawulire nga mukozesa emikutu gyammwe gyonna gye muyitako mwongere okukunga bannakyaggwe olunaku olw'Essande bajjule mukono bajjule Bishop School okulaba nti omupiira ogwo tufuna obuwaguzi obumala. Omupiira gujja kuba gwa $1,000 ate wajja kubeerawo ne executive ejja kubeera ya $2,000. Omupiira ogenda okuzanyibwa ku Sande ejja. Ate bannamawulire betuwa kuwandiika mbasaba tetuwandiika nnyo bisasamaza bantu, tuwandike ebyo ebiyamba Kyaggwe okusituka, Kyaggwe okwongera okukola emirimu obulungi, ate Kyaggwe edde ku ntiko nga bwe yali mu biseera ebyayita. Abo abafunye obuzibu era olunaku olwaleero tugende mu lukiiko okulaba kiki tusobola okukola. Naye buzibu ennaku zino obuzibu bwa ssente, naye tusuubira tukona tunakakufunyeewo tujja kagabana n'abo bonna abakoseddwa mu ngeri eno eyaguddewo. Abali mu ddwaliro n'abaafudde amannya amajjuvu twakamanyako erinnya limu agenda okuziikibwa ettaka Jjonge nga ye Richard Luboyera. Omulala Swaibu twafunyeeko linnya limu. Obuzibu bwe tulina mu Uganda ennaku zino abantu bangi batambula nga tebalina biwandiiko, ate nga mu mmotoka mwabaddemu abantu bangi, abantu bavudde mu bitundu bya njawulo. Okugeza Richard Luboyera nafunye ku makyani amawulire nti yabadde ava Kyampisi, ate nga yabadde ava wano kumpi. So nkubiriza abantu mwenna nga mutambula bane tugezeeko okulaba nti tubeera ne national ID mu nsawo, nti oba otuuseeko akabenje konna tusobola kumanya amangu ani afunye akabenje ako. Tetugenda kukola nkyukakyuka nga ssaza, wabula tukubiriza abo abateekateeka entambula y'abawagizi wonna tunaalaga okulaba nti kyokufuna drone oba emmotoka ezo entono okutambuza abantu beeyulire nnyo baasi, kubanga ebiseera ebisinga baasi abazivuga kkiriza obaganda babeera professional. Ddala bye batufunye nga baasi za kampuni oba ez'amasomero kiki mbadde ntegeeza akabenje obujjuvu. Ensonga eyo tujja gyogerako nga tumaze okufuna amannya ku butongole, era nsuubira okufuna amannya ago okuva mu ddwaliro eggombe. Ne binaaba obuyambi bwonna obwetaagisa bujja kuweebwayo. Abazannyi n'abawagizi okubasaamu empisa nga bali ku kisaawe. Ensonga eyo tusuubira okubeera n'olukiiko olw'enjawulo olw'akakiiko akatambuza emizannyo gw'omupiira wano mu Kyaggwe, era tujja kufulumya guidelines oba enteekateeka yonna bw'enaatambula naddala ku bawagizi nga bali ku kisaawe. Nino wakubadde tunatuukayo eyo, mbasaba bannamawulire nti abawagizi nga bali ku kisaawe bagezeeko mutambuze amawulire nga tubakubiriza okulaba nti babeera n'empisa ez'omulembe. Kkiriza obagaana nti Gombe gye twabadde babadde n'empisa. Yesu wabaddewo ebizibuzibu obutonotono naye empisa yoki yabaddeyo. So mbakubiriza naddala ku Sande nga tukyazizza ttiimu empisa naddala nga mu buwagizi omupiira kugenda mu maaso, newankubadde oteebye eggoolo tubeere bakkakkamu paka omupiira yoguggwa, naye ate wekubanga guwedde era empisa tuzikuume zetubadde tukemuma mu kisaawe.
Tulabe